sente kati ng'okyogera ku kyensawo ensawo egende mu ofiisi oba musooke muleete ndabe ekidimu kuba tuba tutegedde ekirimu tuba tusobola ogitwala mu ofiisi kati ekiba tekinnategeerekekwa ate awo begenda ku poliisi kati buno bulaba ensawo erinabika eri busaabaze nno weewuunyi omusajja agamba teeka esente woolaba teeka ennyindo weeyina okuba alo ku muluka ogwo yakakola yekka era bwe bamumanyira bamulengera agamba mu Japaani wuuyo yakamanyi bamukazaako lya mu Japaani kati ono ye yasiranye agenda kukola atya omuntu akoze atya efirimu egenda omukazi ono n'omukubira essimu n'akubuzaabuza nakubuusa dda nagamba naawe negamba yo omukazi naawe sente yazikola mu bwenzi owulira kati bw'abanga agenze kola gwe tagamba nti agenze kola omanyi gyakolera kyagamba nti akolera amakindye makindye naye naawe leka omukazi oyo baŋŋamba akola abakazi banyiga abalenza amapeesa nagamba nti nkola kumbi ekituufu ye aba akola kuba n'agenda okwetunda esente aba akola kane tudda ku poliisi mwe mujja mufusendeke poliisi wamma waliwo abadde emmotoka omusaabaze tubadde tumuvuga tugenza okwetegereza omusaabaze tetumulaba twala eri muli babbi nedda wamma omusaabaze ffe twabadde tuli kugundi omusaabaze nafuluma tetwategedde nti akoze twaloza omusaabaze atubbi kumbe omusaabaze alisi ensawo woda goba olekana osi n'avaayo bamutika amayinja mangi n'asala weit osi omulaba atunula nga ava mu ddwaniro ensawo lakini weweka statement hapo lakini mwenye mpelezi mukole statement yao sasa wepeleka nsawo wa office ne basuka batula bakole statement okayinza oba n'essimu twakalabiddewo nga kalinnya emmotoka sebo gwani amanya nze lutuule enamba y'essimu eri 0755 yagikwata sebo gwani nze zigwa enamba ndugu sigimanyi bulungi akasimu n'akakagu katugenda kunoonyereza ku ki kono kondakita wange nze kondakita wo ndugu atawayo namba ya simu sabasako mwenda kamu nono agimanyi nnyo kati njagala mubewo ng'abasi simuleeza babesala ebintu nsawo egenda maaso kali bakeera balaba ekiri mu nsawo ogenda olengera ensawo nkalu baasi ensawo naye bw'ogisitula ekulaga nti mulimu ekirimu ezitowanga erimu kire 10 mayembe gazitowa naye amayembe gali akava laba poliisi atangako jembe nerissa mukomera poliisi etadde ejjembe mukomera babaga ensawo mugireke nyiniyo anagyo gibuuza nga tumukola ki kadi ng'akomawo eka ensawo nga tagirina naawe ebintu byantabuseeko musajja kyakumazeeko ekyewungula wenna oweekeera tugenda maaso kadi kyengenda okukola ono omukazi asaana miggo miganda saagala naye nyinza okkakuba ne kangoba ate nga sineeya ali tayagala kudda mukazi noba nkasambemu naye kakati naisoko mbulire ulire enkayana mumanye ebiseera byennaku zino abantu gye bakomye babangi n'amagezi okendeera naye olowooza ki ekyabadde mu nsawo ensawo ebadde ezitobanga omuli bulooka ennya naye ate bagenza ogisumula ku polisi ng'ensawo nkalu kitegeeza ki simbula emmotoka tuve wano simbula emmotoka tugende nga bakwata mmotoka ya boosi nga beeyongerayo simanyi nakumanya ono ali enaapaka munanga ebintu bintabu onoonya woddira mu bwenzi kati ozze kukyusa nga todde mu bwenzi
Tongamba musimanyi waliwo ebibuze olaba bugere wenna bukufaanana okuba obwabenzi ogenda kwenda nedda ayeemu empale kati oyeemu empale ogenda otabaale bulungi mukazi gwe obwenzi bwobwo kakati mwampe ensawo yange mwampe engato zange naye sente zange temwazimpa waliwo gwe baata musanvu temwagimpa we baba bakuleeta mukomera ku kimeezi olekawo ebibyo oba ofuluma babikuwa kati ono waliwo emitwe gwe nze mumpe ebyange alo tetwakuteera ku beyiro ono ne bajja aleeta masavu ebintu bye twaitemwabyo sente zaali zigiza afande ebintu by'amafuta okunona abasibe n'okubata sente yate omusibe n'atamuwa bibye laba ekiri eno bano bakyalemye okukwatagana mamanyabo omusirikale ku poliisi abadde ali awaliwo ekifulumye gwe waliwo endolomo efulumye poliisi egenda maaso wonna gyoyenda tugende afazaali mbeerewo ebintu lakini have you ever seen endolomo out of the jail? I've just seen it. Can you imagine? Kati ate kama una wengea gasia kumbe unasema mina ongea gasia sa wona wasa we kuza obone endolomo we kwenda huko jajiraba onalabye endolomo ngefulume jjera tugenda maaso chichi wotunatira bojabiraba yebibuse bitya sibita ono tategedde omukazi ombuza abuzo owoza simanyi biki oli mukumbuza lakini uluse mambo mulimu endolomo wasamina uona kwenza endolomo efulume etya ogenda okwetegereza olwakwata mu nsawo omusirikale alukuta mu nsawo omusirikale olwakwata ogenda mugamu ensawo eri mugamu ensawo erimu egenda maaso ono kati gwe mugenda kutta busi kumbe endolomo leta endolomo take control laba ekigudde wa musirikale ensawo tunulira ensawo n'emiromo ntu ensawo musirikale kamambe kujja kunandolomo azanadakunangolomo ana mira yaye akunda mujezo omusirikale mu nsawo efirimu egenda mu maaso yagenze kuwona ndolomo kama wanayenda kuwona ndolomo endolomo ena mira yaye sijui magulu galengejeza naye nga bamumize tugenda maaso endolomo abadde akuba omukazi oli omukazi aliko ebyewaabwe gwe baali bakwasiza ensawo y'ekika kati ensawo y'ekikola agituusiza ku poliisi ne muvaamu endolomo era endolomo erina gwetwalaganya nakazigo ensawa mama ensawa mbodde mama ensawo firimu egenda maaso bagiyita ensawo y'ekika okuvamu emizi vidiyo nate nga bulijjo era nga twagala tumenye ku mulundi guno ludda gye bigwera egenda maaso efirimu egenda kati yabuukayo naye agenda obuukayo nga takyali kyekimu wanasema yo iko na ndolomo ona ndolomo kumbe waliwo endolomo gwe yamize ali wano efirimu egenda maaso nakamera bakina Uganda era twagala tumanye ludda gye bigwera egenda maaso takisi eri mukola endolomo ne yesoga takisi endolomo yesoza takisi endolomo
Soko olindeko. Emotoka egaanye. Emmotoka teyimiridde endolomo olw'ensonga takisi. Emmotoka eyimiridde mafuta ge gaweddemu nti ate ataddemu liita 2 n'ezenkya. Kati ate lwaki teggida? Kikondo kya baatule. Soko okebere baatule. Ne naawe ojja kunnemesa ssente. Ate leero tebannaba kukola ku ssente. Akunaabwe. Tereeza ekikondo. Bikondo ku ebiri. Mmotoka mpya, mipiira mpya, baatule mpya, mafuta mwegali abadde ku saavisi ggulo. Kati ate tugudde mu kibaato olimbya kisi. Ate ono. Ndaba ebikondo byonna biri bulungi. Kati ye tukoze. Ono. Engeri gye yakava ku poliisi. Kati tukoze tugende linaawo. Takisi ebadde ki? Takisi ebadde ki? Takisi ebadde ki? Takisi. Kampala abagenda mu Kisenyi Mengo. Lubiri Kisenyi Mengo abagenda Kampala. Naye obayita tennaya. Obayita egaanye. Lusazi ate nnyini takisi eno buli lunaku luno aba ayagala ssente ze mitwalo 8. Takisi endolomo yeesoze takisi. Mugagga. Naawe leeta wama boss. Tubadde tutetenkanya lakini motoka yekyanze. Era njikuba ekisumuza negaana, njikuba ekisumuza egaanye. Kati simanyi mutataddde mafuta mangi. Bagamba bossi. Tudda ku poliisi. Omusirikale omu wa poliisi yabuze. Kati yakola. Abaleeta ensawo eno tategereka. Ensawo gye bagitadde yavuddemu endolomo. Kati gwokubira essimu taliiko mugezeeko enkya oba oli lulala. Omusirikale atabuddwa abaleeta ensawo eno afadhali ensawo bagenda giteera ku bbeiro. Tugenda maaso. Kaakati abajire abaleeta ensawo n'abaali wano. Walusimbi yenze nyabo. Soko ojja ku poliisi. Tuli mukola mune ndi busy. Nedda jangu waliwo ensonga eriwo enkulu kati. Jangu ensawo. Weba nsawo kanzije. Kati ate abantu balina endowooza Walusimbi bamukubira ajja alabe ku byensawo. Luli ensawo tebagikibira nga simuli kirimu. Kireka ensawo yalimu obusebena. Ensawo ziba n'obusenge. Kati ensawo erinza oba yalimu ssente. Kati kye ngenda okukola. Kangendeyo. Kati ono yakomayo wa sengaawe. Senga ensawo nagyerabira mu takisi. Kweni oli mulalu. Senga ensawo yambulako munango lunaku lwe wagimpadde. Yagimuwadde ku makya ensawo yabubuze. Senga kyakola ennyumba ya senga tegendako kufulwa ono tebabbawo. Awo tebabbawo. Ono endolomo emuli bubi. Endolomo yiyo mama. Endolomo firimu. Egenda maaso. Kati ensawo bagiwadde Walusimbi. Nedda ensawo eyo gituddize nga bwe twagireeta. We can no longer contain this nani. We take the thing. Take your nsawo. Walusimbi ng'atwala nsawo laba obujega. Tugenda maaso. Kaakati no bossi nga tatuuka. Zibuwe tusisinkanye. Emmotoka yafudde basazeewo gye bakambwe basi. Mugeza okuddamu gikuba ekisumuluzo nga teeyaka. Ate tulina kankuyitire nona nyowamu. Efirimu yiino. Efirimu yiino. Badde ku motoka. Emmotoka namu buli kimu. Nkolezeza emmotoka ezikidde omulundi okwenkolezeza n'eyakamu n'ezikira n'eyakamu n'ezikira. Tetumanyi kiri ku motoka. Efirimu egenda maaso. Nyo okuddamu ogikoleza nga teeyaka. Kati n'omupeezi olunaku. Ayi by'olunaku buuza kondakita. Sente yasolo. Esente ebadde twakagira. Ez'olunaku nga luli wakati. Naye mmuluka nga yayingiddemu endolomo. Nze tufunyewo ezo. Kati kola booti. Mpaaka 5 akalana mukasigazi. Omu asigale wano tugende tuleete makanika. Omu asigale wano genda oleete tugende nange tuleze makanika. Mugende babiri nze nsigala wano. Bagende baleete makanika. Ale. N'abagagga no bali mu buzibu. Nga beeyongerayo.
olaba mwagalagala nnyo abawala ogwa ku muwala ng'aliko ebizibu bye mwegendereze mwagala nnyo okufumbirwa abasajja abaagala ebyobwerere naye kati lwaki endolomo engoba basanga ku ndolomo yeekyanga kulokwa tagirabako ali mu kwekyanga talabako simanye ejja yiyo endolomo omwana omusirusiru ono atalina magezi n'omukwasa ebintu omuntu negamba ensawo y'ekika gikwate bulungi wegendereza ensawo y'ekika nodda mu kuzanyira ku nsawo y'ekika olina amagezi omuntu ono atategererako ddala makanika aleeteddwa bannange ekituufu amayembe gatula mu mmotoka neegaanirawo nze nkubuulira tozannya bwete era obwedda bwekola kubatuulire mala okusumula wano linda kontereze wa inkabuliko erabika erina obuzibu katulabe eno injekita pampu ng'erina ebitege naye makanika linda eno motoka ekubye yingini nfu kubanga azilonga azigayo tulaba kubanga ngenzo okulaba ne fuel injection naye ina obuzibu ka radiator pump ng'ogyeko radiator leri talina na air breather makanika ayinza okuwa omugugu gw'ebifudde nga tannakebera nako motoka eno eba ekubye yingini kuba tujja kwetaaga piisi ne main kati we tunaavaawo kansooke nkubire bano abaana abagundi awo eba egenda ku break down abagagga bayinza okukolererera obwereere obuzibu ndezo oba buli muyingi kati engeri yingini eno gyegize ate mbwakoze obubi mbataddemu oiro mufu naawe owulira bwebeegira kuno si kupipira naye yakkirira kati emmoloka eyakkirira endolomo yino endolomo kati neefuuka ate ekisejja endolomo nesejja kubanga kirabika beegoba ebagoba bubi nina obuzibu omwana wange ono yaleka ensawo mu motoka mu taxi yenyabo naye ntambudde nkooye kituufu waliwo emmotoka eyali kati kumbe emmoloka eyalimu ensawo eyasigenda n'ensawo wavayo musajja najja n'abaga ensawo mugitwalebwa ku poliisi ensawo ono yabirabako emboozi eyo yaliwo mama poliisi eri saidi kiwamu olaba ekyo ekikuumu enyabo bw'otuuka wali eri ng'owetamu bwoti ensawo yatwalibwa ku poliisi ate abaalaba be bamu ku bwe tugende olyokuzanyire mu nsawo y'ekika nnyini ensawo ebyalimu ebyamu ebyawongo byafuuka endolomo kati onaddusa endolomo tekyajja kumbe endolomo yafuuse ekisejja akooye awummula owe mama ndifumanyira abakazi mama yazanyira ku bakazi batasobola owe ayulise n'empale ogenda okweregereza ekisejja kikyo laba adduse kumbe endolomo yayiyiza ekyo engeri y'oggoba endala banage ekisejja nekitema yadduse endolomo nefuuka ekisejja kitemye toddangamu kuzanyira ku bazzukulu ba misambwa labe wowe maama agenda owulira omukono gugenda agenda owulira omukono ekisajja kimutamye muzanyire ku bawala mpola abala balina ebizibu ate emmotoka teganye kakano ogenda okudda eno ono nno yafunira oli omulimu kasaasi ye yafunira lutuule omulimu naye lutuule emmotoka yayingiddemu endolomo kati mmuluka n'esika ate nozjukiza ate kasaasi yasinga okwagala emiwunyo gisaawo naye we giwunya addukawo yamukubira efirimu egenda maaso katudda ku poliisi nyabo gyebale muli mutya tuli bubi
kwendi tunoonya musooke mukakane waliwo ensawo yaleetebwa abantu nga baleeta ensawo ensawo eyo munagisobola lwaki aga tunagisobola ensawo lakini ensawo evaamu endolomo era muve wano embaba nga mwebananyina ensawo njabassa mukaduukulu va wano osogenda ovayo nga bagenze agenda ovayo nga bagenze eni babagobe bugobi bano be baali bagenda maaso n'okuleka mukyalo oli nti yali mulogo yali nanyini ensawo bayaye buyaye nabo kati aze gula amafuta ayagala kukola ki amafuta ag'obudomolo no baali bagagoba ku pampu katugenda maaso ono omukyalo w'emmotoka nga talumba sheeyi bano abasoma simanye edduwa simanyi ne basoma edduwa kwini ye subhanallah kwini waaye ekyo tugenda ggere emmotoka ogambe kinti emmotoka yasiranye teyina kifu kwendi kansooka ensome bisimillah andabe abalenzi bali ababi dereva ne kondakita bachulumpanya shekate bakolaki ni ene ngogoba jini ki kola songa yonna njagala ogende obuuza akona tamusomeddeyo wadde surati yonna oba wadde edduha yonna okudda wano ojja kubanga nange nfunye ekyokukola mwana wange genda kati edduha eba yali mooti salamu aleikum nono naye amutoledde salaamu shadatain amutoledde salaamu subhanallah kakati baliwaba gwe mukuze waleta mpale zako kama yeye mnaleta nsawu lakini mwe mwananyini nsawu mutunda mayembe wano kenzireyo bimusobedde ono yafunyedde emirembe gye bamugambye akuume emmotoka ali mu ludo kyovola abo abantu bajja basiba nnyo bamugee kuuma emmotoka ali mu ludo n'ekikomando bw'alyako kaakati aba ali wano mukulu jangu akaya ojiro nyenyezaamu awo naye nga akaya kiguuleka nyenye kati ogenda kumbula emmotoka yange yabaaki muyite wano jangu oli ku magi omugaggaze agenda kubuuza sente ziri amagi wazijjibwa kiri bwejjo sikola tugende tulabe ebizibu byonna biri ku motoka yange okubanga tekyatambula byavaku olunaku lwe mwasembayo okukola emmotoka yange lyetadda mutambula si bwe kyali nze nina gye natambudde ono muyali mutambuze kumpanya omusaabaze mwagende ne mubba olina omusaabaze gwe mabba tetuba ku musaabaze olunaku lwe mwagenze ne mubba omusaabaze kumpanya naloga emmotoka olaba g'otunula nga akumpanya omusaabaze emmotoka yagiroga naye naawe leka oba ekintu kino tekiri ku kukumpanya naga ni ekintu basuula mu busuuzi ensawo etulera ku poliisi kati ensawo efuuse ekizibu yaloga emmotoka yange okubanga tekyava mu kifo tugenda maaso bagiyita ensawo y'ekika ensawo bagireka ku poliisi tugende tugende tugireete mwana wange nyanedde ffe alhamdulillah mungu abageredde bw'atyo kiba kigezo allah agera kati nga mugamba neeguma kyolina okukola yongezaamu eswala nantogenda kugwa swala baaba kireeta obuzibu togwa swala kati nga bajja wasadde magaribi wolabika wabuuse ne aswidi wakati kireeta obuzibu olina osaala sunna ezo gale inshallah mungu akwatireko baaba naye nga batwala ono ngaalinga atwala ku poliisi beera sitede bwe nkutomera nja kuyitamu nga linnyo lya shaaka gwe batusimbula misinde ze sisibwa saawa eno naakava mu kkomera police
Sasa bana kama ongea abintu gani tusi tukulaba ensonga ebadde tuleete ya nsawo okuva ku luliro twajja ne tuleete kati nga bagwa ku asikali afande ebikwata ku nsawo nga gatwala kumanya nsawo eriwa ensawo mukama waffe atugamba ensawo gye twaleeta kirabika yalimu ebintu by'abandi nnyiniyo yatuloga lakini nsawo zibadde mukumeza au kumeza au sawa ngebukeele wanji lakini tuleta musajja ono baleta nsawo wa Lusimbo oyo tumuwa nsawo oyo lakini lwele magene nsawo kali nsawo lakini mubamu endolomo watu napiga sauti kama tunaona ndolomo fe tetwagala ndolomo kwa jela lakini kati batute nsawo era mugeni munonye musajja wa Lusimbe otegedde weeri gwe fafaagana n'ebye tunolera emotoka ye eri wali kyoba bano ne begobye kyovola bamugaga bangi bagwa kwente tuddamu mukolera yiba ne mulimu kyogunaaba omwangu oli gwe baleeta ne bateeka ensawo ne bagimulesa si be bagimulesa oli ajerabira n'okujerabira mukazi watu kati yali mu bizibu bino efirimu egenda maaso kale bannannyini nsi abatuufu baginoonya isa kidomola gaatamanyi kyakukola amayembe g'eki gagenda kututuga butuzi leero ayinza muwongerera aliko ki oba bunyolo kati balina kukkirira koki oba ebunyolo mwana wange mwalimu ate endolomo bwebanga yavudde mu nsawo gizaamu musawo endolomo eyo basindikanga nsindike naye balero yatambuddeyo kati tumanyi ku poliisi byagenze bitya kaakati ku poliisi twagenze bannange ekiri ku poliisi abantu batugambye nti buli agenda ku poliisi nayogera ku gwensawo bakwata mukwata kati tukomawe wa sheyi ensawo yabiza omusirikale kati bagamba ndi olaba Allah kabira Allahu kabira ensawo ogenda ku poliisi ojogerako bakusiba busibi kati sheeke yafuna ki kasaasi ate mu byenfuna yalaga wala ensawo eyo ejjudde obugagga kati wulira sheyi baise abamu basaanagalamiza mwana wulira kati sheyi olwawulira mbu buli agenda ku poliisi nayogera ku nsawo bamusiba yamanyirawo erimu ekyo obugagga kakati ekyo eyo sunna Allah agamba munoonye riziki owulidde kani nga batolera ne salaamu nga bagenda kunoonya riziki ekikulunamwe mutiitira nnyo nkugambye n'okulondoola ensawo eyo nina okumala okukakasa ki ekiri mu nsawo kati wulira ettameero mu nsawo eyo kakati ono agambe munne beegobe ku mulimu ensawo bagambye nti yalimu obizito nze nino ensawo ebanga yalimu endolomo it means send oli agaye mwalimu endolomo tusoke tumenye ensawo eyo lwaki yali ebusawo bumu tetwabukebera nze ngeze noonya nsawo lutuule ayi naye bannange ebintu bino tebijja soboka katuddako ewa kasaasi ne munne efirimu egenda maaso ayita mu lisiki nene nnyo ekyo nkulayirira welayiramu ensawo erina okumba mu nkwawa ayagala nsawo sheeke agambye ensawo kya bugagga twende kasaasi yakulembedde ayagala ebyanguwa kati yefudde detective he was a taxi driver omuvubuka oyo tumunoonya abeera wano gambono mutegedde omumanyi mukwano gwako gwe mmanyi waliwo omuwala gwe ngenda okulagirira ali wano ku nnyumba egenda labalagirira wali katooya akakadde wano ogamba wanna miryango neyakafa naye genda awo ekyemma efirimu egenda maaso bamulagirira akavubuka kanoonya kati mbuuza erinnya kiri omuwala yani gwe genda obuuze mwannyina wa Juguli mwannyina wa Juguli kati ate firimu etandise buto eno ensawo batugambye erimu ebyobugagga twagala bya bugagga bagenze wa jjajja Kanyakiiro kati Kanyakiiro ng'asooka akuba mu nsimbi tooki ndaba obuzito ate ekibi ky'amayembe
nnyo yeetaaga jjajja Masaba kubanga Masaba weeri tali wala nnyo Bugisu jjajja Masaba twamujja Bugisu